okuva omulabirizi w'ennamirembe Moses Bbanja aggyibwa ku bwa Ssaabadinkoni bw'e Luzira n'alondebwa ku bulabirizi bw'ennamirembe. Ssaabadinkoni yalondebwa okumuddira mu bigere abadde tatuuzibwanga. Wabula olwaleero wakati mu kkanisa ebadde ekubyeko obugule, Ssaabadinkoni w'e Luzira omuggya Venerable Wilson Kakooza ow'omusanvu atuuziddwa ku mukolo ogubadde ku kkanisa St. Stephen Church of Uganda e Luzira. Omukolo guno gwetabiddwako omulabizi w'ennamirembe Moses Bbanja ne mukyala we Olivia Bbanja, abasumba ababuulizi okuva mu busumba obw'enjawulo, ng'Obwakabaka bukiikiriddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Mugumbule. Ate gavumenti ya Uganda n'ekiikirirwa Oweekitiibwa Juliet Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, minisita omubeezi wa tekinologiya n'abakungu abalala. Akuliddemu okubuulira ku mukolo guno, Ssaabadinkoni yawummula Kanoni George William Kityo alaze obwennyamivu olw'abantu abasussizza okubeera abakaawu, ekivuddeko n'abamu okusiiwuka empisa ne batta bannaabwe. Naku zino abantu tebakombekako bakaawu obwenkanidda. Banange juzi nawulira ekyannuma ennyo okukuba amasasi w'ekika ky'endiga Lwomwa. Nawulira bubi ngamba omusajja wa Katonda. Oluvannyuma omulabirizi Moses Bbanja atuuzizza Ssaabadinkoni omuggya era n'akwasibwa ekitabo ekitukuvu n'okumusabira omukisa mu buweereza bwe. Wabula mu kwogera kwe awagidde ekya gavumenti okusengula ekkomera ly'e Luzira ku ttaka kwe liri wateekebwewo wooteeri gaggadde kubanga enkulaakulana bagyetaaga mu kitundu. N'obussaabadinkoni buno obw'e Luzira, omwagala waffe Venerable Geoffrey Wilson Kakooza. Omujaguza Venerable Wilson Kakooza atuuziddwa ku bwa Ssaabadinkoni bw'e Luzira yeebazizza obwesige abakulisitaayo bwe bamutaddemu era n'awera nti si wa kubaswaza. Obuvunaanyizibwa okulaba ng'obugagga bw'ekkanisa bukuumibwa bulungi olw'okugasa ekkanisa. Muno mulimu ettaka, ebizimbe, ebidduka. Ku lw'Obwakabaka, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Mugumbule ayozaayozezza Ssaabadinkoni omuggya era n'amwogerako nti musajja mukkakkamu era ow'eddembe. N'olwekyo obubaka bwe ndeese ssebo obuva mu Bwakabaka kwe kuyozaayoza okukola emirimu gyo, kubanga emirimu gino gya buweereza bwa myoyo. Wabula Oweekitiibwa Patrick Mugumbule alaze okutya eri bakabona abalina fitina ku bannaabwe, kyagamba nti kikyamu. Abatulyowo emyoyo nabo babeere kyakulabirako, kubanga tetwandirowoozezza nti ate omulyowi w'emyoyo anaabeera n'obukyayi ku mutima, kubanga mwebali. Minisita omubeezi wa tekinologiya Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo ku lwa gavumenti ya Uganda alaze obwennyamivu olw'enguudo ezimu mu Kampala eziri mu mbeera embi, kyagamba nti kivudde ku bakulembeze ababulankanya ensimbi ezirina okukola enguudo ezo. Kubanga bano beetaaga kkaliramu, bw'otobakaliramu tewali bikolebwa. N'olwekyo ate ne kivumisa gavumenti kubanga ssente zibaayo baziweereza mu City Council eza World Bank etuwa ssente naye engeri gye zibulabulamu awo tetubitegeera. Nakawa wetu bwe yagenda ne bagigabana, Shimon wetu bwe yagenda. Nsaba maama ensonga ezo zitwalire mukulu munno ngambe nti ku luno kino kireme kgenda. Mike Mutebi ne Tone Kitenda, BBS Terefayina, Ageesigika.